Emmotoka ekika kya Isuzu ebadde etisse abantu ababadde bagenda okuziika mu disitulikiti y'e Kassanda eremeredde omugoba waayo ku luguudo oluva e Kyegeegwa okudda e Mubende ku kyalo Nabutiti mu ggombolola y'e Bageza mu disitulikiti y'e Mubende okukkakkana ng'agikubye ekigwo. Okusinziira ku badduukirize, akabenje kano kaguddewo ku ssaawa 11 ez'okumakya ga leero era abantu 4 bo tebasobodde kusimattuka. We tutuukidde mu kifo kino tusanze abatuuze ne poliisi nga baddusa abafunye ebisago mu ddwaliro. Tukitegedde nti bano okufuna akabenje babadde bava mu disitulikiti y'e Ibanda nga badda Kassanda kuziika. Abamu ku basimattuse baliko bye batubuulidde. Nyewe naaza kuhura naahura abantu boona bambyamire tinamanya n'okutwagwa. Naahura abantu boona bambyamire naguma ndi kuteera enduru munyambe. Twaza kuziika muzeeyi wiitu Mubende Kassanda kutwaika twayingula rusharira twaika Nabutiti motoka yayo kunandula abantu bona bafa abantu bana nteekateeka omushaija biragweje jiri akuba umuhanda gubonire tiharimo kona. Abadduukirize abasoose mu kifo kino nabo batubuulidde akafubo ke babaddemu okutaasa abantu bano. Bateresi ngo hakamwanya hagwaho nanka emotoka abantu bafa twaza kwikaho twashanga abantu bafiire bagwa shahi 10 z'ekiro kwa ujangu shahi 10 z'ekiro ujangu abonoho ubuyambi bwo kubasa kujya baratasa kutasa ki amagara gabo ezishani shahi betakabwe n'abandi kugira ngo bamune mutwe kwakira abagwere abandi bafa kabukino kati ngafete tukozeho anko tutasize abalama abaddewo abali obubi abafunye obubenje no basindike Mubende wa muri hospital. Hano harago accident munonga nali kusaba government yaberahulira era basa kusikora hano tatulendaho hampusi. Akulira ebyemirimu ku ddwaliro ekkulu e Mubende Onesimus Kibaya ategeezezza nga bwe bafunye abalwadde 22 abakoseddwa mu kabenje kano nga bafuna bujjanjabi wabula nga 2 ku bo bali mu mbeera mbi. As I talk now, we managed to contain the situation. All the 22 are still breathing, and out of the 22, it's only 2 who are in critical condition. Poliisi etubuulidde abafiiridde mu kabenje kano ng'atandise dde okunoonyereza kwe kavudde. Abagenzi kuliko Arnold Muniriho wa miaka 43, kuliko Sekubulye Richard wa miaka 36, kuliko Tumuranze Enid wa miaka 4, kuliko Neko Businji Edwina ngono wa miaka 23. Nga bano bonna batuuze mu Kangoma Rushango Town Council mu Ibanda District. Nga dereva olwamaze okukola akabenje kano ono yadduseewo ng'era tutandise okumuwenja amateeka gamuvunaane. Emibiri gy'abagenzi gijja kukumibwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Mubende nga bwe balinda ab'eŋŋanda zaabwe okugidduukirira.